Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Oh yes, ankulamusizako gwe mna Uganda asinzireyo najjo sinziro okubanga ate otulaba wano. Ankutegeeza nti Safe Pro of course anzaba uni nkutusako ensonga ezenjawulo nobango ozimanya. Eno ya KKTV Uganda tusinzira wano ku YouTube. Yes, netukubanga tukutusako ensonga ezenjawulo. Amawulire agakagwawo, amawulire agenda maso mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda, amawulire agakwata ku baserebu bo gonna tubeera nago netubanga tugakutusako. Video is saturating social media sites zonna tubeera nazo wano ku KKTV Uganda. Nenjagala okutegeeza gwe mna Uganda wobanga oli mupya wano nkutegeeza nti soko onyige subscribe o subscribinge tubenga tugenda maso. Ajukira nti no obato subscribinze obato jja kufuna byetu batukuletera videos zaffe ezenjawulo, amawulire amapya, amawulire agakagwawo, amawulire agakwata ku baserebu bo gonna ojja kuba ogamisinga. So subscribinga ate obenga ogenda naffe ate obenga omanya ekigenda maso mu ggwanga. Obeera up to date ngoli wano KKTV. Tukutegeeza nti no ku Twitter we tuli bulungi nnyo, ogenda ku Twitter no searchinga KKTV Uganda oba Twitter handle yaffe @KKTV Uganda. Osobola okugenda ku www.twitter.com/KKTV Uganda, www.twitter.com/KKTV.ug nayo page eyo weri eyo kubiri eri ku Twitter tuba tukwasaganya bulungi nnyo. Ajukira nino ku Facebook kwe tuli bulungi nnyo, asobola okugenda ku Facebook no searchinga KKTV Uganda oba n'ogenda ku www.facebook.com/KKTV Uganda. Yes, ngobye umale ate nkutuseko ensonga ezigenda maso mu ggwanga lya tulino erya Uganda. Nkugamba Safe Pro of course anzaba uni nkutusako ensonga ezenjawulo nobango ozimanya. Amanya agechika ojja kuba ogamanya maso eyo. Ajukira nti nofe tugenda na mulembe gugenda omulembe oguliko. Yes, omulembe gwa.com ago tugenda nago ate gwe mna Uganda atulaba isaawa zino. So amanya gakola sente agenkwanjulira Safe Pro nzaba kutusako ensonga ezenjawulo. Naye nkutegeeza akiri mu ggwanga jukira nti no twafunamu ate awo ekiberabeera ekya COVID-19 oba ekirwadde kino ekya coronavirus nekibanga ate akibako n'engeri gye kitabangulamu emirembe. Kale ensi ez'enjawulo ne zibanga ate zibonaabona mu ngeri ez'enjawulo akusana eggwanga tulino Uganda. Yes, kakati essaawa zino tugezezaako okukakanya embeera eyo. Ate abakulu bagezezaako okukakanya embeera eyo nebanga ate etandise okukakana naye nga kikyaliwo ekibeerabeera ekyo. Ajukira nti no COVID-19 yes waali obanga abantu batebwa mu karantini ne babanga bali out ne babanga bakola emirimu gyabwe abenjawulo business ezisinga zonna zikola. Naye nkutegeeza nti waliwo business ezitakola nyingi nnyo, business nyingi ezitakulwa naddala ezikuŋŋaanya abantu. Ajukira nti no mu kino ekiseera kye tulimu ekya campaign era ne rallies ate zaaganibwa okubanga ate zikolebwa. Newankubadde waliwo abakitwegumu tubayita bakitwegumu munansonyiwamukko bagenda maaso ate ne babanga beetumikiriza mu mbeera bwe butyo. Poliisi yo ejja kola ogwayo. Poliisi ejja kola ogwayo ate erabenga embeera ate egiteeka mu nteeko nga bw'erina okugenda maaso. Akale nkutegeeza nti olunaku lwaleero ate ngobye bumale nkutuuseeko ensonga eziri mu ddiiro essaawa zino. Nkugambye nti no tuli ku politics. Tuli ku politics kubanga eggwanga lya tulino erya Uganda alyetegekera ate omwaka ogujja omwaka gwa 2021 ate okulonda oba omwaka ogujja Uganda yetegekera ate okulonda omukulembeze omujja oba okuzzaako omukulembeze abaddeko President Yoweri Kaguta Museveni oba ne opposition yonna gwe bana babaleese. Tomanya akale no amawulire agali mu ddiiro era nago gekuusa ku bya politics. Ajukira nti no buli ali mu industry eno eya music, comedian, ali mu industry eno yonna, radio presenters ne ba TV presenters bonna bali ku nsonga eno ate eya politics kubanga oba toyogere ku politics ate tojja tunda. Ekiseera kino kimanyikiddwa bulungi nti mu Uganda bwe kituuka mu kiseera ekyokulonda ate wabawo kintu kirala kyonna kitambula okujjako okubanga ate politics yatambula. Akale no n'ensonga gye nkwetedde olunaku lwaleero naye ate yeekuusira ku politics. Ajukira nti no abayimbi abavudde bayimbi ennyimba nyingi, abayimbi batusanyusa mu mbeera ez'enjawulo, batusanyusa mu kilabu, batusanyusa mu restaurants, batusanyusa mu hotel, batusanyusiza ewaka mu mbeera zonna. Mu motoka tubeera ne music ng'akuba ng'ayimba, ewaka wonna tubeera ne music ng'akuba, ku simu tubeera ne music oyo ng'akuba ate nga batusanyusa mu ngeri enjawulo. Naye essaawa zino bambi abasajja battu oba abakazi battu ojja kubasaasirako olw'ensonga oba ekimbuti ekyagwawo oba ekibeerabeera kino ekya COVID ekyagwawo nti emyezi tukunukiriza kati tuwezeza emyezi almost 5 abasajja battu ne bakazi battu tebakyakola tebakolerako ddala. Nsonga ki? Nsonga ya COVID-19 eyajja. Ajukira nti no kuva myezi 5 emabega tewanabaawo kivulu kyonna kitegekebwa. Imagine wali okisubirako wano mu Uganda kale no kyagenda maaso ate ne kibanga ate yes kibaawo toyina kigaana olw'ensonga nti tuba tulina okuma obulamu ate bubenga bulamu kye kisinga. Kale no ensonga egenda maaso mu Uganda
ya politics era gwoba toyogedde ku politics oba tojja kukola omuyimbi yenna newankubadde nga ate waliwo okuteekebwawo envumbo eriwo eyo ey'okubanga tokuŋŋanya abantu abayimbi betumanyiko bayimbi baffe bano ba John Black aba King Saha bani n'abayimbi abapya bonna bemuwulira basirise omuntu oba omuyimbi oyo yenna woyinza okumuwulirirako ng'avuddeyo n'ayogera ate ku politics awo omuwulira naye omuyimbi bw'avaayo ng'ayogera ku bibye ebiri awo ate tabulikika nnyo ensangi zino nga embeera egenda maaso mu ggwanga kale n'olunaku olwaleero ate kantukire ku nsonga eyandeese ebyo kambiteeke ebbali tube nga tugenda maaso olunaku olwaleero nkuletedde musajja wammwe BigEye mukomezaawo olunaku olwaleero ensonga emukomezaawo ensonga y'amaanyi olina okugitegeera ajjukira nti nno emabegako kaawo omukulu ono BigEye abadde abanja NRM miliyoni ze 2.7 zagamba nti abanja era nti yakolera mu mwaka gwa 2021 latha mu mwaka gwa 2011 campaign ezo ezaggwa mu mwaka gwa 2011 agamba nti no yakuba campaign nga akubira Muzeeyi Museveni n'abanga ate ambanja sente miliyoni 2.7 n'abanga ate tasobodde kusasulwa okutuuka ne kati mu mwaka gwa 2020 BigEye akyabanja NRM sente ezo oba akyabanja President Yoweri Kaguta Museveni miliyoni 2.7 ze yalistinga ze yatuwa n'agamba okusinziira ye nga bw'abalabalamu ku bintu byonna bye yakozesa oba n'amaanyi gonna ge yateekawo omubiri gwonna gwe yayiwawo ate abalamu miliyoni 2.7 kale n'okutuuka kati tetunabawo mbeera yonna eraga nti omukulu ono BigEye yasasuddwa sente ezo oba yafunye sente ezo naye ng'ekibadde kigenda mu maaso babaddewo okubuzaabuzibwa abantu babadde babuzaabuzibwa mu ngeri enjawulo nga bagamba BigEye agwa ku sayidi ki ali ku NRM oba ajja ku people power oba ali mu people power nga tebakitegeera bulungi olw'ensonga nti BigEye yamala okubanja sente ezo miliyoni 2.7 ebbanga eryo lyonna nga talaba kanyego okuva mu NRM oba kuva President Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu maaso ate n'abanga ate azikizaamu ekitono kuba yazibanjira ddala okumala almost omwezi mulamba naye n'abanga ate yatuuka n'azikizaamu ate n'atandika okulaga sayidi endala nga atandika okupostinga ate posti eziraga ng'alina engeri gy'ayagala okuggyako okusayidi ya opposition eno naye weewaawo ate kinaba ate kubanga ate akikonfaminga kati nno wavuddeyo amawulire amapya olunaku olwaleero balamu wakute akasimu anakubira omukulu ono ng'ayagala amukakasa amukonfamingise ate ekituufu ekigenda mu maaso amuwulire ekituufu kuba abantu bennyini bali confused they are confused okusinzira omukulu ono ekintu kyagenda oba okusinzira omukulu ono ekintu engeri gyakikubamu econfusinze abantu bangi nnyo jjukira nti no omukulu ono BigEye baavaayo abantu ne baba nga ate batandika okumwanawana mu ngeri emu oba ey'enjawulo nga balaba ate asayidi gyagala okuddako ng'ate gye baagala oba mwagale watuufu nga Bobi Wine wabaako akantu kakoze yes ng'akapostinga bw'abaako akantu kakoze ng'addamu ng'apostinga era ng'apostinga bintu byekuusa ku sayidi eyo eya N.U.P oba eya Bobi Wine kale n'abantu ne batandika ate okujja nga ate badda ku sayidi ye ajjukira nti ne mabegako kawo balinga bamuvuma nga buli kintu kyonna kya postinga ku Facebook abagenda maaso mu inbox ye latha mu comment box ye haye ne babanga bamuvuma ebyensusso bagenda maaso okubanga ate bamuvuma ne bamuvumira ddala ebyaddala nga bamuvuma buli muntu yese ya commentinga nga walabanga bivumo byerere nga bavuma ate omukulu ono BigEye kale nno bwe yatandika okukyuka embeera oba natandika okukyusa embeera naye nga atanaba kulaga nti no azze ku sayidi ya N.U.P yagenda maaso n'abanga postinga ebintu bya N.U.P bino oba ebya Bobi Wine kale abantu ne babanga bali confused ne bagamba omukulu ono yasaze eddiiro oba tanasala ddiiro kale bagenda maaso nga abalaba ebintu bya postinga ne balowooza nti yes omukulu ono alabika ate yazze ne batandika okumwanawana mu ngeri enjawulo era walabako ne videos nga circulatinga nga ziwana omukulu ono BigEye buli alinawo akamotoka n'avaayo n'agamba emmotoka eno si yange wabula BigEye yagingulira oluyimba luno lutwakuba siri wange ate nsinze yaluyimba byonna BigEye yabikuba ane sente zonna ezali mu video eno zonna BigEye yazisasula so ne bamwanawana mu ngeri bwe batyo nga bamusikiriza okujja naye omukulu oyo tannasalawo kituufu tannaba kuvaayo mu lujjudde oba mu lwatu kulaga nti no azze ku sayidi ya N.U.P oba ajoyinize Bobi Wine no tannavaayo kale no lunaku lwaleero balamu yavuddeyo ate n'abanga akuba akasimu ewa BigEye amukonfamingise amugambe ekintu ekituufu alaga abantu sayidi entuufu gyaliko aleme okudda mu kwebuzaabuza ajjukira nti no BigEye wano wabadde essanyu lye era ajjukira yakuba n'akayimba awo ndi wakabi ne katrendinga nnyo ne katambula nnyo ajjukira nti no mu nnyimba BigEye zonna zabadde akubye ate luyimba ate lutrendinze nga luno mu bbanga ettono oba mu lunaku lumu okusinziira nnyimba zabadde nga tekayo olunaku olumu performance zaazo nga bwe zibadde zitambula luno oluyimba lwe yakubye lutrendinze nnyo mu lunaku olumu
almost nilifuna 10k tekibangawo ku side ya BigEye naye nga kyavuze ku nsonga eyo olw'ensonga nti yali atandise okulaga nti nno aze ku side eno ya Bobi Wine abantu ne bagamba weewaawo awe twali tukwagala kale nno n'avaayo n'abanga atandise ofuna kamwenyi atandise ofuna kusanyu era ne post ze bwoba ogenze ku Facebook emabega kawo oziraba nga zitambula bulungi nnyo nga zifuna abantu azilikingibwa ziri mu 20k 10k 8k ne ziba nga zigenda bwe zityo kale kwegamba nabanga alina akamwenyi ate ku matama akalo nakulwaleyo balamu ye avuddeyo n'amugamba confirming sa abantu oba tegeeza abantu ekituufu ekiriwo oli wa NRM oba ogenze mu N.U.P wasaze ddiiro oba okyali mu NRM BigEye kale ngera omumanyi embeera ze yazze nga mukakkamu awo ku ssimu nakirira mpola namugamba sebo nkyali mu NRM sinavaayo balamu namugamba ndi ne bannamawulire wano yogera ekintu ekituufu confirming oli ludda wa nagaze sinava mu NRM sinavaayo bwe kinabanga waliwo ekigenda maaso era nja kuvaayo mu ndabe nga njogera ku Facebook page yange wali ekituufu ekigenda maaso kale ezo zensonga ze mbadde nkwetedde olunaku lwaleero omukulu oyo BigEye yabamukubidde akasimu balamu wali na confirminga anti akyali mu NRM tetumanyi ki ekigenda okuddirira olw'ensonga olwa BigEye okumala ate okuvaayo nabanga ayogedde ekintu ekituufu nti ate ali mu side akyali mu NRM kyekigenda okudira olw'ensonga nti ebyaliwo okemabegako wali ng'akyali mu NRM bwali bucupa byali bivumo n'obutamwagala kakati esawa zino azeemu n'abanga ate ayogera nti no akyali mu NRM kyekigenda okubaawo abantu bagenda kukyuka badde eri gye baali oba kigenda sigalayo nga bwe kiri nga kikyabuzaabuza abantu bwe kityo kale eyo ensonga gye mbadde nkwetedde olunaku olwaleero wano KKTV nkutegeeza Cypher of course nzaabawo ne nkutuusaako ensonga ez'enjawulo era tubeera n'ebintu bingi nnyo amawulire agakagwa amawulire agakwata ku baserebu gonna tubeera nago n'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu lino Uganda zonna tubeera nazo obeera wano KKTV Uganda n'obeera nga oli up to date Cypher bankutuusaako ensonga zonna n'oba nga ozimanya akale nkutegeeza nti gwoba obadde okyali mupya wano subscribinga tubenga tugenda naawe nkutegeeza nti no Facebook kwe tuli bulungi nnyo ogenda ku Facebook no searchinga KKTV Uganda oba n'ogenda ku Twitter no searchinga KKTV Uganda era Twitter handle yaffe eri @KKTV Uganda oba tufuna bulungi nnyo kankusibulire wano kuba ndaba n'obudde bugenderedde ate tusinkane olunaku olulala akume atakumi na mpeera weraba. Thank you for subscribing to KKTV.